eyali omulabirizi w'obulabirizi bw'e Namirembe Samwel Balagadde Ssekadde aziikiddwa leero ku lutikko e Namirembe. Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda Samuel Kazimba Mugalu asinzidde mu kusaba kw'okuziika n'asaba bannayuganda bulijjo okwettalira ennyo okuwandiika ebiramo nga tebannava mu bulamu bw'ensi eno. Ambience. Weziweredde essaawa nga 3 ng'ebikonge n'abantu ab'enjawulo bayita abakungubazi nga batandise okweyiwa ku lutikko e Namirembe okusiibula eyali omulabirizi Samuel Balagadde Ssekadde eyafa ku ntandikwa ya wiiki eno mu ddwaliro e Kisubi. Kuno kutandise ku ssaawa nga 4 era nga kukulembeddwa Ssaabalabizi w'Ekkanisa ya Uganda Dr. Kazimba Mugalu. Ono ng'ayogedde ku mugenzi nga munnaddiini omulungi eyayagala ennyo Katonda we ate n'amuweereza awatali nkenyera. Ssaabalabizi Kazimba Mugalu bw'atyo n'asaba abantu okukolanga ebiraamo nga bakyali balamu okwewala ebiddirira nga bafudde. Mukama wali mukita si kirago kyekirinzita buli myaka 5 kikyalirako endala ebirimu nembaku n'enkyusa ne mukyala wange nemulagaku kubanga tinabimuwaminawa nabimuwa wadde ebintu by'omunsi nabimuwadda nga 7 January 1989 saa 2 ekiteeka nabimuwa kyalekyeekisa nabimuwa waliwo abasajja abagagga n'abakazi abagagga tebawandiika kiraamo n'afa ye nnamwandu w'omugenzi Allen Ssekadde ku lw'ennyumba y'omulabirizi ayogedde ku mugenzi bbange eyaweereza Katonda watali kwebalira ne mu biseera ebyali ebizibu ennyo. Kusaba kuno Pulezidenti Museveni akiikiriddwa Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja. Ono ng'atenderezza nnyo emirimu amakula egy'okuweereza Katonda omugenzi Samuel Balagadde Ssekadde gye yakola era egyakyusa ennyo enkulaakulana mu bulabirizi bw'e Namirembe. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mu bubaka bwe bw'atisse omulangira David Kintu Wasajja ye asiimye emirimu gy'omugenzi Balagadde Ssekadde ate n'amutendereza nnyo olw'okukolagananga ennyo n'Obwakabaka mu kiseera mwe yabeerera omulabirizi w'e Namirembe. Omumyuka wa Katikkiro II Wagwansibirwa nga ye yeetisse obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga naye ayogedde ku mugenzi Samuel Balagadde Ssekadde nga omukozi yali teyeebalira ate nga byakola yali abisaako nnyo omwoyo. Luvannyuma omugenzi aziikiddwa ebweru wa lutikko ng'empisa y'ekkanisa bw'eri. Omuntu ayoza abantu abangi ye muntu akoze obuweereza mu bunaddiini obutenkanika obutegeraageranyisa Bishop w'okuna Namirembe Diocese naye ate n'abeera muzadde n'abeera omuntu ayagala abantu ffenna tasosola mu madiini tasosola mu mawanga tasosola mu byabufuzi kakati mu mbeera ezo mufiiriddwa nnyo omukadde waffe omuwabuzi ate nga ye mukadde waffe abadde amanyi Uganda. Omulabirizi Ssekadde kinajjukirwa nti yalya obulabirizi bw'e Namirembe mwaka gwa 1993 era n'awummula mu mwaka gwa 2009 oluvannyuma lw'okuweerereza emyaka 16. Ono yasikirwa omulabirizi Wilberforce Kityo Luwalira mu mwaka gwa 2009 ng'era waafiiridde nga n'omulabirizi Walira kyajja awummule. Wonna omulabirizi Ssekadde mugenzi kati aweereza ekkanisa okumala emyaka egisoba mu 50.